omutukuvu Paapa Yowaana Pawulo owookubiri yalangirira essaza lino mu mwaka gwa 1996 mu Novemba nga 3 erinnya okulinoonya erinaatunda oba lye tunaayita essaza lyaffe abakulu baakirowoozaako nti bwe tunaaliyita Luweero bijja kufaanagana ne baganda baffe. Kati olw'okuba Kereziya we yali bayitawo Kasana ne bayiya mangu nnyo nti wano Kereziya weeri ekifo bakiyita Kasana, naye ate ebbendobendo lye tusazeeko baliyita Luweero. Kati tugatte ebigambo bino ebibiri, ekyekasana Kereziya weeri we tulowooza awali ettaka n'ebbendobendo, ne bagatta ebigambo bibiri Kasana Luweero. Kyefaananyirizaako nga boolaba akeetereekeredo kati ke tulimu ak'omulundi guno, kubanga ate luli kyali kyekibereberye bukyanga ensi etondebwa, era abantu beetegeka nnyo. Ate ebintu byali bibiri omulundi gumu, batukuza essaza, batukuza omwepisikoopi, kubanga ku olwo essaza lwe balitukuza n'omwepisikoopi lwe bagira ki lwe bamuteekako, lwe yafuuka omusumba kubanga yali musosodooti. Kati olwo ne tufuna ebintu bibiri ebyamannya, nti tufunye omusumba ate tufunye neki. Essanyu lyali lingi nnyo 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 mu kitundu kino, kubanga Kereziya yali asemberedde abaki abantu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.